butakulukusa maziga naye kiri ku mutima gwange nze nkimanyi. Koni Mukisa yali omuwandiisi w'ekibiina ky'NRM Wakiso yazaalidde bba ebitukula makayi byazaalira ku nsiko oluvannyuma lw'okuteesa munne Ronald Tumwine sekitooleko ekyapa kya bba kyokka n'agenda okukyawulirako ssente ziriyo mu bukadde ku lw'ekibiina kya Nsanju Women's League for Development nga nategedde ekyapa kyange n'ekyesigisa Ronald Tumwine sekitooleko ng'atutuuzizza nti agenda mu banka tufunire obusente tutandike okukola obulimulimu bwaffe obutono. Sekitooleko nga ye mukunzi w'NRM Nakawa ensimbi zino zamulemye okuzzeeyo kati banka eyagala kutwala ttaka lya bba wa Mukisa erisangibwa mu Wakimese zooni ekyengera obulimulimu bwaffe obutono. Nze ekyapa kyange mu kukiwayo nakiwayo kuba nali nnumirirwa NRM. Nali ndi awo ku lwokusatu ng'abasirikale pick-up namba bakoti bailiffs nga bamaze okutuuka ewaka baŋŋamba nfulumye ebintu ewaka. Nalo ng'ategeeza nti kati ku lwokusatu lwa sabbiiti eno bawannyondo ba kkooti bajja nga bagenda kubagoba mu nju eno nga tebaweereddwa wadde akabaluwa akava mu kkooti okuggyako ekiwandiiko kye bajja nakyo ekibakkiriza okubagoba mu nnyumba eyo nga bano bayimirizibwa Osiwe Nsangi Patrick Lule. Naye njagala nnyo okwebaza Mwami Lule Osiwe w'Ensangi kubanga bwe yatuuka wano n'atunula mu bipapula byange n'atunula mu nsonga n'alaba nga ne bbanka yali tennaba kumpa notice naye nga banguddeko bugwi n'akolinga off eviction nga batugambye tufulume mu nnyumba naye nga yatuwa nnaku 3 zokka n'atugamba nti agenda kudda ku lwokutaano batufulumye. Kono agamba nti azze agenda mu bantu ab'obuyinza okumuyamba nga tebamuddamu nga n'abasimbyeyo bamusabye obukadde 3 okukola ku nsonga ye. RPC naye yangambye tasobola kubuuka ku kiragiro kya kkooti ekyabadde kitugambye okufuluma ennyumba era yagambye ku Manda akeera wano ku makya banaye nkubira Pulezidenti Museveni omulanga nti ddala ddala ankwatirwe ekisanga omuzadde. Ekyapa without my knowledge, without my consent. Ebintu byonna bibadde bitambula nga even the bank tefunangako yadde ebbaluwa yange. Ate waliwo abaana abazzukulu abalombye nannyini ettaka kwe bali ne baagala okumukolako obulabe oluvannyuma lw'okukimanyako nti yakoze enteekateeka esimulayo ebijja by'ab'enganda zaabwe ng'ettaka lino yalitunze. Abazzukulu bano banyiivu nnyo kubanga wano badde basuubira okuziikibwa bwe basuubira okuzimba bwe butaka bwabwe. Bino biri ku kyalo Kiwanga Kasokoso mu ggombolola y'Eggoma mu disitulikiti y'e Mukono. Ayagala okutunda ettaka lino ye Ntambi Musoke era ng'ebijja ebyagala okuggibwawo byasibiddwako n'olukomera. Twabagamba dda nti mutubuulire mutusaliyeko ekitundu eki oba twegule bakola kibagaana ne tubaga nti kati mwagala tulekerawo okuziikawo. Musoke yennyini alugamba nti nno ffe tubagaananga kuziikawo mulina okukola ekyokuzikawo. Twagala dde okutegeragana ne Elieza abatuwe ekyapa. Elieza n'atugamba mukoddomi waffe n'agamba nti yawase waffe sisobola kubaguza kibanja mulundi gwakubi. Abaana bano bagenze ku bijja okubikuuma nga bakulembeddewo omusika waabwe John Sempebwa. Kyokka nannyini ttaka Musoke asekeredde bano bw'abategeeza nti ow'ekibanja talina buyinza bwonna ku ttaka nti era okwekalakaasa ekiina kigenda bayamba. Oyagamba okusimba ekikondo teri tteeka mu tteeka ya Uganda naye njagala tukuteese buteesi. N'Oluyati Namagembe ne Joseph Kinobe bakusakidde eggule lino ku Lwabukedde TV.